bakasitoma baffe abalungi bannange tuyina busukaali ndiizi obwenvu bwaffe buli obuganda emigaso gyabwo mingi mirungi bw'obanga obwagala ennamba zaffe ziri okwo ku screen mutukubirako okwo bambi tukola delivery era tuli mu kibuga ky'e Mukono oba oyagala bubisi ne weeyengereza bwonna tubukutuusaako n'obubeera bwengedde nga buliibwa essaawa yonna n'owoomerwa. Abayizi abakwagala kwedde and boarding primary school erisangibwa Seeta Mukono balosezza ebintu eby'enjawulo okusinza ku buwangwa bwabwe n'ennono.
essomero lya kwagala kwe lirimu abayizi okuva mu nsi ez'enjawulo nga mulimu abayindi abasava Sudaani n'ensi ez'enjawulo nnyingi nnyo basobodde okolesa obuwangwa n'ennono era nga bano basinze okusanyusa abantu be Baganda ng'abaana bano boolaba abagezaako okuttutula obuvo bwabwe baana ba baby class. Bana abalina smartphone zammwe ngenda bawe dakiika namba mukole abaana mumodolingi balabe kati ekanzu y'Omuganda ebirako tebayita omuleera basebo ne bajja kuno gwe muleera akantu kano temulaba bakayita omuleera era akatuukiriza enono ya Buganda ekontingi Muganda Gere Muganda Wawo Muganda Nakabala n'okuba Omuganda Kaswa bano bonna Abaganda be mulaba musajja Omuganda bw'abeera mirembe emirundi egisinga asiba eppeesi ery'ekkooti akabonero nti ndi mirembe naye senga oli ajja nga ayambadde ekanzu n'asumulula bw'ati omanya yazze mu mbeera ya kaawo kale ekisubiza amapeesa okubafaanana kale baseba Abaganda muwubire engeri ku bantu babalabe eyo nyango bagigira mu Ssaabasajja waliwo ne bana bali emabega zijjayo na muzzukulu Wanugwa ono yeddiraluga be mumanyi
Eriyo omusajja Omuganda ayambala ng'ono n'ayambala ekansu nga tekuliko kizibaawo oba ekansu. Eyo ennyambala nayo ya mirembe mu Buganda nga bwe mugiraba. So nga ate waliwo ne bana abajja, please come over here. Osanga omusajja Omuganda ng'ayambadde ekansu naye n'ateerako ekisibaawo n'agisibako oluwuzi, kabonero ka buyirige, kabonero ka kungubaga, kabonero ka nnaku. Abasajja bano bwe mulaba tebalina nnaku yonna naye bayagala kuyigiriza nti Omuganda bw'asibako bw'ati n'omusana ng'ayambadde ekanzu n'asibako, omanyanga nti alina obuyirige oba ennaku oba okungubaga kwalina. Ate abaana okitegeera nti bwamala level ng'agenda ku level endala olina okukolako function naye ng'omuntu alabe nti avudde ku level emu n'agenda ku ndala. Ate n'ekirala tulina okusanyukira wamu kubanga tekiba kyangu omwana omala emyaka 3 ng'omutraine. Tukizudde nti culture kintu kikulu nnyo. Twegomba nnyo amawanga agatuliraanye nga Kenya ne Tanzania. Lwaki? Okuva edda bazimba culture era muno gw'olaba bo balina national language ebagatta bonna. Naye ffe mu Uganda tugenze kulaba nti culture yaffe egenze yefa, era kubanga culture egenze efa n'empisa zaffe zigenze zifa. So ffe nga kwagala tutaddeko enkola era temulowooza nti tukikoze ku graduation. Tukikola buli lwokusatu n'olwokutaano. Ku lwokusatu n'olwokutaano abaana boogera endimi zaabwe ez'ennansi nga tubatendeka culture, kubanga ffe nga kwagala kwe tukkiriza nti my culture is my identity is my destiny. Era tutunira Katikkiro wa Buganda bw'aba alambula amasaza ne factions ezisinga zaatula kayigiriza nnyo abantu okukola ki okutuukiriza culture. Bangi bafunye mu culture. Ayogera nnyo ku mukyala Nandujja atambudde ensi n'ensi, afunye ssente n'obumanyifu mu culture. So kyandibadde kirungi nnyo abazadde bayigirize abaana culture gye bava, kiba kirungi nnyo ssebo. Oluzungu lulungi naye olulimi olunnansi omwana mu ggwanga gy'azaalibwa nalwo lulungi. Bafune nnyo okuyigiriza abaana ennimi zaabwe. Omwana bw'akula ng'amanyi nti kale nze ndi Muganda ng'asobola okwennyonnyolako ng'Omuganda ne gy'ava kirungi ssebo.